All right. Mbalamusiza mwenna ab'ebitiibwa. Muje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Olwaleero mbadde siri wa kujja naye waliwo ekindeese nga nziruka emisinde. Mbalamusiza nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu gwa Kkojja Omugezi nammwe abasharinga video zange. Muje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mwenna abasharinga video, mwenna aba forwardinga video, mwenna naddala mmwe abali mu diaspora. Ntegedde nti ninako abali ewaffe Buganda abandaba bw'oba oli Uganda 256 please mbadde nkusaba oteekeko just 256 Mwanyinaze Ramlat nkulamusizza. Bw'oba ondaba ng'oli Buganda mbadde nkusaba oteekeko 256 hello. Yes, njagala abantu abawera kubanga information gyendeese, information yakwebereramu, information njagala mukwate ekitabo ne kalamu, information eno mugiwandiike bulungi. Jasper Chambers nkulamusizza. Yes, Jasper Chambers angambye nti ali Uganda. Bw'oba oli Uganda njagala owulirize information eno. Abantu abali e Uganda njagala mukakase nti ebbanga lye mubadde nga temuliiko mulina okumanya nti tubaddewo. Nze ne baganda bange Fred Rumbuye Nomani, baganda bange ba Kuruzi, mwenna tubadde tuweereza ebbanga lye mubadde nga temuliiwo. Naye there is an unanswered question. Waliwo ekibuuzo kye tukyebuuza kati. Tuyina ebibuuzo bingi nnyo bye tukyebuuza kati. Nga njagala bannange mwenna abaana ba Nuupu mubeere bagezigezi nnyo ng'obwana bw'embaata. Njagala mubeere bagezigezi nnyo ng'obwana bw'embaata. Ekisooka ekibuuzo kye njagala okubabuuza nga muganda wange Fred Rumbuye bw'akiyita ekiggula luggi. Nga sinaba kubuuza kibuuzo njagala kutumira ku General Nusfa, njagala kutumira ku General Sauda Madada, njagala kutumira ku Patricia Mugisha, mwenna bali ku ground, mwenna Maka Ghetto Speaker, Segirinya Kakembo, mwenna mwebale nnyo, Shamimu Malende, Hilda Mani nkunoonyeza, Hilda Mani nkunoonyeza, nakakubira essimu eb'emirundi emeka tokwata ssimu. Hilda Mani muganda wange kwata essimu, ate obadde okwata essimu wano obadde mu campaign, obadde okwata essimu. Bannange mwenna be balonze ku bwa MP temutwerabira mukwata amasimu gaffe, mubadde mukwata nnyo amasimu gaffe nga muli mu campaign. Mbasaba mwenna musigale n'empisa zammwe nga be babalonze. Bwana Bashiru twakulwanyirira olutalo kano ka Roy Semboga kagenda ne kaleeta ebipapula mbuno mbuwalya ssente za NRM. Twalwana olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Kyaka Julius nkulamusizza. So mbadde mbabuuza mmwe abali e Uganda. UCC ng'egenda okuggyako internet. Museveni yavaayo n'aleekaana. N'agamba nti internet twagiggyeeko. Naye njagala okubagamba mmwe mwenna. Njagala wano muggulewo amaaso, muggule n'amatu, muggule n'obwongo. Internet eno terina nnyiniyo. Genda mu Dr. Google. Muganda wange Fred Rumbuye gwayita Golola. Obuuze, who owns the internet? Who owns the internet? Nobody owns the internet. Era njagala okubagamba mmwe aba MTN. MTN eno kampuni ya South Africa. Bannayuganda singa bakeera ku makya ne babasuwinga. Kubanga Museveni mu bintu bye yategedde.
nti bannayuganda bagenda kuvaayo basuwinge Airtel, basuwinge Walidi, basuwinge MTN, asuspendinga amakooti mu kino kyabaddemu. Njagala obagamba baba switchinga off illegally. Era njagala obagamba n'ogwo musango weeguli. Museveni nakutaddeko post nenkugamba nti eno generation eno si eri generation gye mwajjanga ne mumala okutta abantu ne musanga abantu nga bali emmere nga mwagala abaana bayingire mu buyeekera bwammwe ne musanga omwami n'omukyala n'abaana be batudde ne mubarepinga. Imagine mwarepinganga abaana. Mannange muwulirize story eno. Abasajja bano ba Museveni bajjanga ekiro saawe mu Uganda we baliire ekyemisana ekyekiro ne barepinga mama wo in front of your father ne bamala ne babakuba amasasi. Wallahi ng'olina okufuna obusungu okukola ki. Ekintu kino mukirabye olwaleero ka video akatambula ogusajja ogwa poliisi kukutte babbi ku bbeere. Bannange, we need to get rid of these guys. We need to get rid of Museveni generation. Failure to that, bannange, the consequences and the outcomes temungamba nganti kojjate watugambanga. Fredi Rumbuye wano yayogerako ku live yanga kagundi ako katambula nti bwe mba mwagala Uganda yeterere mazima ga Katonda tuyina abantu abamu okufa. Omuntu nga Salimu Sale sirabanga asobola okubeera mu Uganda empya. Bannanga abasajja bano bakola ebintu bingi nnyo behind cameras. Abasajja bano bakola ebintu behind cameras. Okisegeera? Behind cameras abasajja bano bakola ebintu. Back to the internet. Mwena mubadde muli awo nga mulaba muli on. Abamu ne bajja n'ekibozibozi kya Anonymous, abamu ne bajja naye nze njagala okubakakasa nga mbagamba nti internet eno waliwo abamu ababadde ne internet. Era Museveni ebbanga lyamaze ebbanga nga ajjeeko internet afiiriddwa, Uganda efiiriddwa millions and millions of dollars. Abamu batugambye nti internet eno bagikomezaawo because abaana babadde baddayo mu masomero nga balina okubankinga ssente mu banka. Kubanga ensi kati eno yafuuka global. Ate nga bwe mujjukira ku live yange gye nakoze eggulu ne mbagamba nti mu bimu bye tubadde tulwanyisa ku mmundu ze tubadde tulwanyisa wano mubadde mu internet mu mmundu ze tubadde tulwanyisa. Kati now that internet is back zigenda kwabika empiira Museveni. Now that internet is back olabye omukyala abadde e Toronto ayingidde embassy. Ate naawo kitandika butandisi. Ekintu kino jjukira Museveni nakikumyemu omuliro. Ekintu kino kitandika butandisi. Muganda wange leero Fred agambye nti tugenda kuteekawo economic war. Baganda bange mwenna abawangaalira Ebungereza, mwenna Ebungereza ne Ireland. Ebintu byemu agamatoke mwenna abasuubula e Uganda musimanya muleeta matooke, musimanya muleeta binzaali, musimanya mwe basala bedi, musimanya mukola ki. Bwe mutasubscribinga ku willing yaffe mwenna tugenda kuba blacklistinga. Kakati singa kiva wano ne kigende Dubai edeira, ne kiva wano ne kigende Guangzhou, ne kiva wano ne kigende Osaka e China, bannange Museveni tumusobola. So baganda bange mwenna abawangaalira mu Greater UK ne Ireland, njagala tutandike okubaako ekintu kye tukola. Embassy ya Bungereza, embassy ya Uganda teyina kubanga efunctioninga. Kubanga Bungereza eganya okurecognizinga government ya Uganda. Mwe baganda bange abawangaalira wano mu Ireland,
Ireland mumanye erina embassy Uganda Kololo erina ne offices the Irish Aid erina tuwa abakatuliki tuba wa scholarship every year tuba wa scholarship 10 abaana bali wana abasoma ebibyo byonna bigenda ku coming to an end. Internet. So gwe muna Uganda abadde yenyoma. Museveni, you don't need to go to the bush to fight him. What you need is to be equipped. No sirikirira no gamba tugenda kukola ki. So kati fe wane UK ne Ireland tugenda kuteekako ultimatum. Tugenda kutandika okugamba abantu mwenna abajje Uganda. Nti you go in Uganda or you go to Uganda at your own risk. Tugenda kuchipublishinga wano ku Department of Foreign Affairs ne Secretary wa Foreign Affairs wa UK tugenda kuteekayo ultimatum eyo n'Abamerika bagenda chikola n'Abakanada bagenda chikola buli muntu yenna alinnye ennyonyi n'agenda Uganda achikola at his own risk. Kati mulabye omukyala we Canada achikoze kigenda kutandika kigenda ate bwe kinaagwa mu byana be South Africa nga bwe mbamanyi bakoligi bange bobo oli South Africa wano weekonere kaimoji kubanga mmwe nkimanyi embassy ya Pretoria omunja girumba mugizingeko feno Uganda House tugenda kugirumba within a second tugenda tegenda kuddamu ku functioninga. So Museveni, you are going to crumble within. Gwe weekubye yakambo ogere Kyagulanyi mbo muteke kwa house arrest mbo mukoleki Museveni naffe diaspora feka fye tubadde tukosigamba tukomezeewo internet nga bwe weekubya yakambu no goji owninga ne Museveni olaba gwe olowoleza mwana logo era mwayombye nnyo Lwabwogo ono yakuyombesezza nnyo era you are not in good relationship with Lwabwogo bakugambye how can you close the internet. Okuclosinga internet Museveni, it brings up a big dent. Chono nensi olaba mission, US mission, Irish mission, Canadian, Australian ba communicatinga babera nezi Zoom calls everything babikolera ku internet. Kakati you don't need okube ambassador wa New Zealand, Uganda. Antikaduka na mulaba na yakomyewo wano. Okitegeera? Everything now needs internet. Feche twakukubiramu wali osuubira nti fe tugenda kujja ku street ogezezzaako tu provoking ambu tujje ku street otukuba amasasi to provoking nze mboyagala tujje ku street otukubira amasasi ebyekisirusiruwo oyinza otyo ogende wa babi n'omukwata osobola otyo okukwata omukazi n'omukwata ku kabi bannange ezo empisa zikyaliyo oyinza eyo bayita rape of ate n'ogeza okikola ngoli mu government eyewaffe ye Uganda government eyaffe empya eyaffe gye tupulaninga n'okwata ku mukazi ku bbeere, that's rape, that's sex assault. Yusuf Atega, good evening muganda wange ne Yusuf wuno kwali. So bannange njagala okubagamba nti mumanye Museveni tumulina, we have him. Tumulina mugenda kulaba Museveni this time. Ye akyalowoleza mu analogo fe tuli mu .com. Chovolaba nga Emalaba, Ebusia, Entebe, Mutukula, emotoka zonna zabadde stuck. There is nothing that can function. Niwa mugamba why? What oli kuki? Kakati njagala okubagamba bwe baba be babikomezaawo internet eno. Bwe ba internet ye Uganda ng'ekomyewo nga mugirina. Lwaki ako ka Judith Karnabakooba nabagamba Judith Nabakooba obuzibu bwe buli obu munansonyiwa abakyala nkimanya abakyala muli kuna atemba respectinga nnyo. Abakyala mba respectinga nnyo. Judith Nabakooba ekizibu kyo akaweta koyambala kakyusa hormones zo. Kwegamba n'otandika okulowooza Judith Nabakooba wano weepanka ng'ojjako internet. Lwaki tokomyewo kati n'okola statement n'okola press
Lwaki UCC tevuddeeyo neyogera something about the internet? Lwaki Ministry wa Information ne Telecommunication avuddeyo n'atavaayo kwogera ku internet? Abasajja tebamanyi kiki kigenda maaso. Gwoyinza okyokera ku makya n'ogamba mbu abantu abalonze bangi. No admitting nti abantu abalonze bangi. No kera ku makya. No publishing Museveni yafunye 58, almost 59, Bobi Wine yafuna 38. No adding, wallahi nga bo adding ebintu ebyo, they don't add up to 100%. Biri over 100%. Temulabanga obwo busiru. Bannange mbakakasa Museveni tagenda kufuga gwanga lya Uganda. Museveni zine ennaku zakyalina zino zakyazannyiramu zino. Ayinza okwerayiza, omanyi ye Museveni buli kimu ayagala kyampaka. Ayinza okwerayiza, naye Museveni are not going to be recognized by any. Magufuli yakurecognize nze, naye singa owulira pressure Magufuli zaafuna. Kubanga Magufuli yagaana okuyingira ekiwaani kya COVID. Ne bamulekaawo ne bamugamba okay, let's wait and see. Okitegeera? So Museveni nze kyembadde nkusaba. Bino byolekaana nti foreigner wakoze statement Museveni n'ogamba nti ba foreigners bayingira mu affairs za Uganda. Museveni, let me remind you n'abantu abakufollowinga. Museveni gwosinzo ku destabilizing the Great Lakes region. Wagenda n'olumba Congo. Sirierabira Museveni bwe watwala abajasi ba UPDF abali HIV positive no batwale Beni, Ebunia, ne Butembo ne Goma ne barepinga abakazi abakonga abaliyo bonna ne baba wasirimu. Ewantu awo Museveni awo Beni, Bunia, Butembo, Kisangani, wallahi generation eriwo ndala. Era awantu awo Beni, Bunia, Butembo, Kisangani wawa mwagala kujigatta ku Rwanda, mwagala kugeza Rwanda. Wa destabilizing Congo. Up until now Congo ekyatubanja sente. Gwe ne muganda wo Salimu agende Congo ne mubbayo embaawo. Okumanya Museveni, you are very good in destabilizing the nation. Gwobo olabye Al Jazeera erese bulesi mu namawulire ne BBC erese bulesi mu namawulire nga tebayina na munna Uganda n'omugo basse. Ne gwe Museveni, you went to Congo, you slaughtered the people. Wagenda mu Congo notta abantu. You went to Somalia notta abantu. Wagenda e Westgate e Kenya. Abantu be Kenya tebali kwerabira. N'okolagana wamu n'Abasomali ne mukutega bomu ne mutta abantu. Nga mwagala okujustifyinga Kenya yingire mu lutalo lw'Abasomali. Notta abantu Museveni. Notta abaana b'erugogo. Erugogo awo bwe abaana baali bazze okulaba World Cup. N'olimba mbu Abasiraamu be baabatta. Gwo sinze gwe everywhere kuchovola banga ne bwosituka bwotyo okwogera. First oyogera olumemba, first ekyokubiri oyogera oluma amannyo, oliko scarce, oliko kwegamba waliwo okatondo kukasinga. Museveni, you are a dead man walking. Labe ntambula gy'otambula. Take a look at the way you walk. Otambula ng'omulambo. Take a look at abantu abaana bewazaala. Abana bonna bewazaala bonna bakiwo simanya baani bonna ne bonna bewazaala mu side dish bonna engeri gye behaving, they behave violently. Kati golo kubola bya Al Jazeera ezze ebulira abantu ekituufu ekigenda maaso mu Uganda. With the problem with foreigners, they come to intervene. What news, what gundi mawulire kigolina? E Uganda mawulire golina. E Uganda bakeeranga ku macha ne bamanya ne mugamba nti UTV bagitanga UTV. No manya nti negena. Ne kati mawulire ki?
abaana bonna bakola ku NBS awe wakini Kalisa bonna mwaba compromisinga bonna abantu abakola ku NBS bonna mwaba compromisinga abantu abakola ku BBS Telefina buli muntu yenna mwamu compromisinga museme what do you really want gogenda kera kumacha okere kumacha ogambe nti enough is enough the only day lwona agenda okukkiriza ate olunaku olwo tetugenda kubeera lulungi kubanga Museveni bw'onaafa bagamba nti bw'oba ofudde ogenda kuwummula naye Museveni olunaku lw'onaafa promise me this era kano njagala mukasalemu olunaku Museveni lw'onaafa tujja kugambanga nti rest in hell even you don't deserve to go to hell. You don't deserve to go to hell. Museveni oli musajja mubi nnyo. Okitegeera? So tukuwadde ultimatum yonna. Kakati labake yakoze akakodyo ke yatukoze wano njagala mu sharingirewo video. Akakodyo ke yatukoze n'agamba nti Abaganda bano olwokuba omuntu anvuganya asinga okunvuganya ava mu Buganda kamba weba MPs abangi lwaki mmwe mukakasa omukakasa Bobi Wine tubadde paka Karamoja paka simanya wa paka wa nga yona tuyinayo ba MPs in fact tubadde na ba MPs abasukka mu bibiri Emasindi tubadde ne ba MPs everywhere lwaki sofa bakadeclaring kwa Bambuganda lwaki sofa bakadeclaring Bambuganda lwaki abe mu Eastern region bataddeyo nti mwe mukakasa mu Eastern region no muntu ba Embale waliwo polling station emu Embale omuntu bamunonye yawa Museveni akalulu bamukumeko omuliro abantu mu Eastern region baatamwa Museveni mmwe abantu be Karamoja baatamwa Museveni Okitegera so chenjagala okubagamba nti atuteze that thing ekyaba MPs mbu tukole ki mbu tuchachachanche mbu lokuba tufunye ba MPs abangi lwaki tuteze ba MPs abave mu Buganda because you want to drive us nti omulaba Abaganda balonze Baganda bannaabwe gobe wabadde mu Eastern region in fact bu video bwavuddeyo Museveni ogenda kwenyaga kubanga njagala okugamba soon tomorrow if not tugenda kubeera nga concludinga ebiri mu you vote video zonna abatuzituweereza tugenda kubeera nga uploadinga Museveni nkakasa nga bwaggaddewo court ogenda ku postponinga omusango guno niyo omusango teguvunda Museveni oyina gye wabadde n'ogamba Abanyarwanda banno n'obagamba mmwe you see what I've been telling you wabagambye nti mulaba kye nali mbagamba nabagamba nti mubeere very vigilant n'abantu bano mwenga muli mu kunywa kubanga abantu abana abali mu police ba RPC simanya ba DPC simanya bani kwagala bakazi na kunywa na college n'obagamba now look what we have. Abantu begundi tebanjagala, bomu Eastern tebanjagala, abe Buganda tebanjagala, abomu North tebanjagala, abontu bomu Western be nali nesibako nabo twabribinze bubribinzi. Mwalabye bu video buvudde shema nga abantu. How can you vote in public? Vote is a secret vote. Ne mwalabye bu video wonna betugenda okuploadinga bonna mugenda kubulaba. Chovola banga nkugaba Museveni please ngabo okaddiye you can't stand this okaddiye kati nkukakasa internet eno ogiraba tojja kusobola kujijjako ngabo obadde weekubya yakamba ogenda jijjako okitegera recount egenda kuddamu
kubanga results sifeze tulina ate gwe electoral commission sizo olina. Wano njagala munsharingirewo video, njagala muntagingire Honorable Nabira Naggayi Sempala. Njagala bw'obanga ng'oli ova Kampala oba olina omuntu gw'omanyi e Kampala, njagala abantu b'e Kampala mwegendereze mwenna. Njagala abantu b'e Kampala mwegendereze. Nsereko Muhammadi yabbye Nyanzi. Nsereko Muhammadi yakozesezza ba agenti ba Nuupu, naye ate mwe ba agenti ba Nuupu mwakoze bubi nnyo. Mwakoze bubi nnyo kubanga Nsereko Muhammadi yabaguze milioni 2 ne mumuwa DR forms. Mwakoze bubi nnyo nnyo nnyo. Naye the good thing is video tuzifunye. Era Nyanza agenda kwapiringa mu court. Abantu b'omu Kampala, this is up to you. Bw'oba ova Kampala, bw'oba olina muzadde wo mu Kampala, ebintu byonna byonna Fred nga bwe abagamba. Okubonaabona kwonna kwe mubonaabona, Lukwago akuyinamu omukono. Njagala okubagamba okumanya Lukwago musajja mubi. Okumanya Lukwago musajja mubi. Lukwago oyo bali gurupu ye Lukwago Latifu n'oyo Nsereko Muhammadi. Okumanya abasajja abo basajja babi. Okufa kwa muganda waffe, okufa kwa Seeka waffe Muzaata, Lukwago we yafunira mbu naye bamuwadde obutwadduse mbw agenzeewa. Agenze Nairobi. Lukwago teyaliiwo na mu kuziika Seeka Muzaata. Lukwago tafangayo na kubuuza kiki ekyatta Seeka Muzaata. Lukwago tugambe nti okufa kwa Seeka Muzaata okuyinamu omukono. Lukwago abasiraamu babadde babatwalako amataka gaabwe, abasiraamu babadde babatwalako emizikiti, abasiraamu babadde babatte Masaka. Lukwago ng'osirise. Obuvuyo bwa Parkayard, obuvuyo bw'okutunda ekisaawe ky'eggundi eyo ne haamu oyo, Lukwago ebintu bino ng'obimanyi bulungi olw'okuba Salimu Sale yakukwatako. Abantu b'e Kampala bwe mugeza ne muddamu ne muziika Kampala, kubanga alhamdulillah the good thing is woman MP Shamimu Malende. Abantu bonna ezo division 5 ezo zonna eziri awo around, abasinga babadde ba Nuupu. Naye abantu b'omu Kampala bwe mukezzaako, bannange ebibuga byonna ebikulaakulanye, ebibuga nze byenkulaakulanye byonna abakazi be babadde babikola ki? Nabira Naggayi ayina gunize. Nabira Naggayi wano namuvuma nako. Baali mu America wano ne president namuvumako. Ne in politics we don't have common enemy. Nabira Naggayi byonna bye yakola, naye Nabira Naggayi ademonstrating nze nti asobola okubaako ekintu kyakola ki? Kyakola. Kati it's up to you mu abantu b'e Kampala. Bwe muddira Kampala ne muddamu ne mugiziika, Kampala nebulamu ne public toilet. Omusulo bwe gukwata e Kampala ng'olina kusasula musasule. Ne Uganda, Uganda abantu bannange n'omusulo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'omusulo. Bannange natuuka wali waggulu ku City Square yonna yaggwawo. YMCA yaggwawo. Clock Tower yaggwawo. Ng'ebintu bino njagala okubagamba bakozesa abantu nga ba Lukwago ne Bansereka abo. Bannange Bannayuganda muzuukuke, mufunye abantu ababalwanirira. NUP tegenda kubeera ne bwe kinakeera ku makya nti ebeere opposition ku Museveni. This is not the same opposition Museveni gyagenda okufuna. Never. Okitegeera? So Bannayuganda mbakakasa bwe munakeera ku makya ne mukeera ku makya ne Lukwago ava Masaka. Ne wallahi Lukwago alina wrangles. Otoyo omusajja gwe mulaba oyo.
yeyagala olweyagala bwe yajjako eno mu America ne tugamba mu America no twayalu twagala omumitingako omwami oyo alaba nti kwegamba ye baali over the moon sikiwo basaala n'okusaala ayinza okubanga alowooza n'okusaala nti no it's just wasting his time. Abantu b'omu Kampala njagala okubakakasa bwe mukwata Kampala ne mugiwa Lukwago mugenda kubanga mweziise. Lukwago agenda kutunda Kampala eyo agimalewo. Ne bwe mukwata Kampala ne mugiteeka mu mikono gya National Unity Platform mugenda kumanya kubanga Kampala eyo mu District Land Board nga muganda wange Fred Lumbuye bwazaabi banyemerera byonna obuvuyo obusinga okukolebwamu Lukwago oyo abuyinamu omukono. Era abanna Kampala bwe mba mwakedde ku makya ne mulonda Nsereko Allahu Akbar. Nsereko muntu mukyamu nnyo. Nsereko muntu nze n'Ensereko tetulya mu amanyi bulungi nga wanakyakola ziraivu twamulumbako ne muganda wange MP Rubaga South. So bana Uganda local government gundi elections zigenda kujja vote wisely. Buli wola bambulera nga bwe mwabadde mukola nga bwe mwakoze nga bwe muvuddeyo ne mutugamba nti ffe twabadde buli we mulaba mbulera wonna mu local government councillor yenna LC1 LC2 LC3 mayor buli wola bambulera wonna ng'otikinga ate nkimanyi mugenda kukikola ekintu ekyo. Nkimanyi mugenda kukikola. So nzizeyo ku nsonga yaffe y'omu diaspora. Abantu b'omu diaspora mumanye tulina rolo y'amaanyi nnyo. Era nange njagala okwongera ku kigambo muganda wange Fred kyagambye bw'oba olina project gy'okola e Uganda sooka ogiteeke ku hold. Bw'onaagaana okuteeka project eno ku hold ne tukizuula nti ogirinako nga tugenda kubeera nga tukunoonyerezaako. Omuna Uganda ali mu diaspora tayagala nkyuka akyafevaringa government ya Museveni. Please go back to Museveni. Njagala gwe munna Uganda wewe nawe nandi wanandaba bw'obeera ne mukwano gwo gw'omanyi nga akyafevaringa government ya Museveni because government ya Museveni si government ya nti eryawo ya humanity bali tebalina kye baagala okujjako okutumalawo obumazi. Bw'obeera n'omuntu yenna ng'akola business nga akyakonaivinga ne government ya Uganda oyo mumugambe oyo mu boycotting ne bwaba simanyani please abantu b'omu diaspora abantu b'e Dubai mwebereremu naddala mu abasuubuzi abantu b'e China be Japan abantu b'omu America mu Boston mwebereremu. Nchimanya waliwo agakazi awo agepanka mbuno go Museveni nze I prefer Museveni nze bwoba preferringa Museveni then back to Museveni. Back to Museveni. So we want to isolate Museveni. Mumuzanya mwe bana Uganda ffe tubadde tuzanya naye this time tulina okuvaayo. Ate abantu abali mu diaspora singa mumanyi sseje mulina first and foremost tuli mu nsi eziri democratic. Era nze nsi yange wano Ireland nevaayo nekongratulatinga Museveni. Me being an Irish citizen ngenda genda wewa minister obe wa prime minister mugambe nti how comes here there is this mbawe proof zonna kubanga ne video zonna nzirina gwandaba video yange singa ensi yekeera ku makya ne congratulating Museveni ne acknowledging Museveni as a truly elected a democratically elected leader. Genda okoleki genda obabuuze is this Museveni byakola bye mukola bwebe ensi ekyakolagana ne Uganda gibuuze. Tulina okubeera kati serious bannange. Museveni ekinene nnyo tekitumuwa mwezi mulamba alina okusiba ebikunta n'akola ki n'agenda
Museveni alina okusiba ebikunta n'akola ki n'agenda. Enough is enough. Weebuuze ekikwasa Bobi Wine kyeki. Bagambye nti Bobi Wine baakizudde nti ajja creating violence. Therefore, twasazeewo ne tumukuumira ewuwe. Bw'oba osazeewo okukuumira omuntu ewuwe, muwe kubanga constitution emugarantinga freedom to movement. Naye n'ogaana afulume n'ebweru. How sure are you nti agenda causing violence? Bobi Wine gwe mulaba, mutusseemu abaana baffe, mutusibidde abaana baffe, mukoze buli kimu kyonna kyonna, tetukubangayo wadde enjiibwa. Mwe mukozinga violence nga mwetadde mu state institutions. Mbuulirayo omuntu abantu ba people power go baali bakubye. Okitegeera? So, bannayuganda tusale amagezi gonna. Now that internet is back, tutandika olutalo lwaffe nga bwe tubadde tululwana. Naye mbasaba okusendinga ssente Uganda mu abali mu diaspora mukuteekeko pause. Kubanga Museveni's government is going to crumble within a month. Kubanga tetulina production. Uganda tetulina nti nno tugenda kera kumacha tu producing emwanyi nti tuzitunde oba Brazil oba tuzitunde France. Therefore Ugandan shilling is going to stand firm once we sell. Shares zaffe we don't nkugambye Uganda tuli kuzenkola wozendya. Tuli kumachi kumabanja. Mumanyi sente ze bantu bakunzige. Mumanyi Rebecca Kadaga eyo gye weekwese. Rebecca Kadaga, you are going to come and answer the questions. Kubanga tulina documents ze twabutaininze. Omanyi sente ze mwabba kunzige. Rebecca Kadaga mwa proposing loan nga mufuna sente ebwa mu Bawarabu. Buli nnaku musuubira nti tujja kubafuna. Naye this time tugenda kubafuna. Okitegera? So, kyembasaba abantu b'omu diaspora, we are going to mean business. Singa bino ebya COVID tebibaddewo, tubadde tugenda kwekuŋŋaanya ffenna tugende Hague, ffenna. Naye kati because of COVID regulations, we cannot travel. Naye bannaffe abali e Switzerland, abantu mu abali awo Scandinavia, mukole ekyammwe. Abantu abali e Denmark, Embassy ya Uganda weeri awo. Kaakati abantu b'omu diaspora, abantu b'e Uganda babadde bakeera ku macha. Mulabye convoy ebadde etambulira ku Bobi Wine. Basajja ba Map Media ndowooza mwabalaba be bafaanana. Mulaba abaana babadde batambulira ku Bobi Wine, mulabye ba Sauda Madada, mulabye baani. Kati naffe it's high time. Weebuuze gwe bwe weeraba wano. What have I done for Uganda? Bananzijukirangako ki? Bagenda kunzijukira nga Isima? Bagenda kunzijukira nga Shibaga Kato? Bagenda kunzijukira nga Big Eye? Bagenda kujjukira ngani? So njagala twekuŋŋaanye ffenna ab'omu diaspora. Ate mu diaspora ffe internet kwe tugirina, sente tuzirina, kye tubulamu kyokka kwe kwegatta, twegatte tubeeko ekintu kye tukola ekirina amagezi. Abantu b'omu diaspora, please. Abantu b'omu London mulekeraawo okunywa walagi. Abantu b'omu Greater London naddala mu ab'omu East London mulekera. We have to stand up. Mwenna abaleeta amatooke okuva e Uganda. It's high time you stand with us oba mutugenda kulekeraawo okugula amatooke gammwe. Salabedi olutwala ebintu e Uganda. It's either you stand with us or you are with us or you are with the oppressor. Kitandika okutambula bwe kityo mu ab'e Dubai, ab'e Japan, ab'e China, abaawa. You are with us or you are with the oppressor. Bw'ogaana okubeera naffe tetugenda kuddamu kugula bintu byo.
bw'ogaana okubeera naffe tetugenda kudda. Bannange mulekeraawo okuweereza ebintu e Uganda, mulekeraawo okushippinga ebintu e Uganda. Up until now eno period egenda kubeera ntono nnyo. This is what we call the economic war. Bw'oba oyina ekintu ky'obadde okola, please bwe tunaakuzuula nti otuyita behind our back gwe n'okola, kuba tujja kubimanya. Bannanga bana abasajja ba Museveni nze mbagambye olutalo ba Kagame lwe balulwana ntegeera oba nalina kawempaawo. Balulwana ntegeera. Naye abasajja abo baddanga awo Nakaseraawo primary school awo nga bazina n'amazina nga basononda obusente. Abanyarwanda bwe bati balwana olutalo lwabwe ne bamala ne baluggusa. Abantu abawamba Rwanda eyo tebava Rwanda wakati, bava Rwanda bweru, nga bavudde na Uganda. So therefore, diaspora, we are a big force. We are a big force, and we can change the dynamics of this war. So abantu mu diaspora muleme kwenyooma. Bwabera wabamu abagala okujja ku internet kuno okujja okunywa emyenge, okujja okweraga makeup, that is their business. Tujja kuba isolating. Fe kino ekintu kye tulwana mbakakasiza nti Museveni tagenda kwerayiza. Kubanga talina qualities zimulayiza. Nabagambye gundi eri DR form. Eri DR form waberawo zi DR form ezo. Kati mpulidde ne gundi agambye, kati muwulire kigundi bwe kyaga. Kubanga bannange bwe tuva wano ne tubagamba nti FDC, abantu aba FDC abasinga bonna ba mall nga muwakana. Twabagamba nti oyo Amuriat, he is paid to talk and act stupid. Mulabye rero bavuddeyo yetali under house arrest, bamukuba powder gwe bakubanga Besigye gwe bamukubira ku wali ku round e Mulago. Okitegeera. Naye Amuriat avuddeyo lwaleero n'agamba mbutakkiriziganya na kulonda kwabaddewo. It was a sham election, blah 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 blah. Kati if it's a sham election, therefore why do you have to sign that declaration form? Naye nkakasa engeri Major General muntu bw'atagisayininze naffe bwe tutagisayininze, Museveni ne bw'oneerayiza otya okwo okuweerayiza kugenda kubeera null and void. Okitegeera? Null and void. SK Uganda, yes, wagambye tuwedde. Kugenda kulaba. Omanyi omusajja ogenda n'omukuba ekikonde. Ogenda n'omukuba ekikonde n'akola bw'ati. Naye bw'akomawo bw'ati, bw'akukuba eŋŋombi. Kati mwe mwatukozeeko, ate abantu abajja wano ne bakungiriza NRM muti yatusobodde yatukubye. Wallahi, I call you the fool. Nkuyita omuntu omusiru ata gwe sirabangako. Kubanga njagala obbagamba okusinziira ku intimidation ezo ezibaddewo. Ne mulaba NUP ne standing firm up until ku lunaku lwe bakasitinze vote. Ne batandika Museveni n'atandika okwarestinga abantu baffe. Up until we stood up until now. Naye n'ovaayo wano n'owanika n'ogamba Museveni yatukubye akalulu. Wallahi gwe nkuyita omuntu agenda mu toilet. Bw'ogenda mu toilet n'omala okweyamba mu toilet, n'oteeka engalo emabega n'omala n'owunyako. Kubanga otomanyi ebivaayo emabega. That's how I call you. Abantu ba NUP mulina okwekubira mu ngalo ez'amaanyi. Bukyanga Museveni abaawo tafunangako resistance ng'eyaffe. We have been resistant. Twamulaze tetwagala sente ate nga we are still resistant. Museveni fe tugenda okuwummula nga either tufudde oba ng'ovudde mu buyinza. Ate Museveni nkulayirira singa you will continue to insist, tujja ku making sure tugenda kujja mu buyinza ne buli muntu yenna yayina akakwate naawe. Tujja ku making sure tumu eliminatinga. Okisegeera? Tugenda ku making sure nti tukola kitumu eliminatinga. So, maliriza ngamba. Abantu b'omu Kampala vote wisely. Abantu b'omu Kampala bemma mukyayagala emivuyo eyo gyonna ekibuga Kampala enkuba n'etonnya ne mubanga abali mu bannange. That is very mbagambye wano Nabira Naggayi
Nabira Naggayi just kasasiro oyo first and foremost mu proposals zetuyina mu Kampala mweno njagala okubabuulira proposals zetuyina mu Kampala twagala kukyusa Kampala eyo twagala okukyusa Kampala ebeere better city twagala okukyusa twagala okuteekayo proposal Kampala tugijjemu capital city. We don't see why Kampala is still a commercial city and then a capital city. Kubanga ebintu ebyo byonna benna siwe joyo gwe mulaba atambula. Amini yamuzimbira ku bantu oba milioni zaali mmeka. Baali tebawera oba na milioni 2 oba na milioni 1. Ye siwe jiwa amini gwe mukyalimu. Ate buno obusajja obunyalwanda bwe bwajja ne budde eri mu nzigotta ne buzimbayo. Kati amazzi tegalina gye galaga. Kasasiro njagala okugamba mu Kampala nga kasasiro okusuula kasasiro wali kasasiro agenda kubeera nga agulwa bugulwa kubanga kasasiro agenda kubeera nga producing ebintu ebiri very very good kubanga twagala okulaba abannayuganda tubajjeeko tutyo okukubeera nga temufumbisa manda kubanga buli bwofumbisa amanda omanya nti osse omuti osse environment yensi so Nabira Naggayi oyo alina proposal mugenda kulaba. So please vote wisely. Mbagala nnyo mbagalira ddala.